wenda nakulabye tolinga agenda okuwasa. Kati obasalidde akaviiri ojje obadde bulawundi nga tebalina kye bakuvuma ekibuto. balina okuvuma ate nsanyuka nnyo nga banvumye naye kati kasita onyiri kuba mmanya bampulira naye waliwo ate abali ku saidi yo abakwagala abo nabo nange mbaagala beeyongera okuwuliriza bajja kuzuula amazima n'ekituufu. waliwo abangambye tyolabika oli muganda wa muzeeyi Magala. nakyo kiba kikulu era muzeeyi Magala neegomba mulaba sinnamulabako. ngenda munoonyaako muzeeyi Magala, ngenda munoonya atuule wano otuule wano kuba ne muzeeyi Magala naye si mmere bw'aba mugezi mayinze kaakati bw'aba mugezi kubanga kati kababeera abasumba tondeeteranga wano atasobola kwajuwenga nange bw'aba teyeekakasa tuba tetujja kukwatagana. gwe muzeeyi Magala manyi obugezi bwaliko? simumanyi bulungi naye kemuwulirako njagala nnyo mulaba naye simu. And by the way njagalayo omusumba ku challenge naye ate muzeeyi Magala era we tutakwataganira nnyo ayinza okuba mugezi mu birala naye kino kye twogerako ekikwatagana ku Bayibuli ate abagezi beba basumba agimanyi nno naye bw'aba agimanyi ayina engeri gy'annyonnyolamu ebintu bye. nawulirako ng'ayogera ku byafaayo nga amaanyi nnyo. nze muzeeyi Magala we yampangulira yagamba takkiriza mwana we kujjamu lubuto. bano abavubuka nti afunyisiza omwana we olubuto nti ate atidde nnyonyonyi waka bagenda mugoba ate ajjemu olubuto. yagamba olaba wenfiirwa omwana nenfiirwa n'omuzzukulu. okitegeera naga gwoba ofunyisiza omwana wange olubuto mukomyewo mundeetereze nja mulabirira. kyamagezi kyamagezi kubanga aba yewaze bingi. anyway nja munoonyaako muleete nkwaniriza ku Gem Media. nze Judith Kaweesi Namulema nkomyewo ne Pastor Muwasi James ayina ensongera zaze okubeera nga attaanyaako. saidi emu bakkiriziganya naye saidi emu tebanaba kukkiriziganya naye. nze ogwange gwakumuleeta kubeera nga annyonnyolayo ekyalaba nti kyalowooza nti kyekituufu. olunaku lwa leero ndi wano ku Honey's Chicken ekibuye ng'ayambuka ng'odda kasitova ekibuye ku police boat ng'oyambuka bwoti Honey's Chicken ogenda kubanga ogiraba eri awo ku kkubo kwennyini. balina emmere ennungi, balina local food, balina ice cream, balina juice, balina chicken, balina pizza, balina chapat. Oh my god, kwegamba kigenda kubanga kikabuka. so far abakatestingako ku bintu bya wano bangambye juudi nawe ova ku biri ako biri bitya oliva olidde ki omwana aliwa jangu jangu n'omwana abadde atya jangu maama bannange jangu 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 nnyonnyola ensonga zi. Esther yangubye eddaaka amana ngamba Judy emmere ya wano nnungi nnyo sooka otule wano eno mbakuyitandi. Amanya gange nze Husna. Husna. Husna yakusavinze omuwadde ki Pastor? muwadde embuzi eya box yaboyiro tetukisiika tetulina kyetusiika kiba kya boyiro. ate Esther olidde nkoko naye badde ya box boyiro kakati nze ndyekyo oba nawe lya kakoko sigenda kulya kakoko akasiike akaboyiro oyagala kasiike ngenda nkoko nganda eki ekirala kye mulinayo? tulina ne fast food, tulina fries, tulina chicken, tulina ne fish. Sagala fish yebyekyo bannange. Embuzi Pastor gyalidde
Buze eno yandeetedde ebizibu wabirabye yagenda n'ajogerako Mbuzi give. yaleese ebizibu wano eno mwana wange mwoleka bandi ekikale mulinayo ekinyeebwa kiweddeyo ngetera kale embuzi ne kajuice oddako nja kutestinga ku birala tuli ku Honey's chicken yes ono ye bakuyitani kozi Husna era bojja buza Husna okawulira akanya Husna by the way abaana bali smart balina customer care ennungi anyway katutandike pasta kulikayo mu weekend twagivuddemu nammwe mukulika eyo kakati endiga zo zigamba zitya gyetuli naye maama kigambo ekyo nakyo kikulu bw'oyogera endiga nno abantu kye bategeera bategeera ki naye nze abeewange nabagaana tezikyali endiga ki baana kwegamba abamu bategeera bubi ebyawandiikibwa bayibuli tegambangako nti abalokole ziba ndiga era ekyo kikolebwa okunafuya omuntu omusumba yabeere nga si ndiga bali abantu basumbanga zendiga endiga ziba ŋŋonvu zimugoberere buli kyayogedde naye Katonda ne Yesu identification ye si yandiga bayibuli emuyita mpologoma ya Yuda Lion of Judah bwe mba ndi muganda we nga ngoberera Yesu then nange mba mpologoma ya Yuda ekirala kye identifyinga nakyo empungu an eagle kakati ffe tukuŋŋaana awamu ziba ng'empungu zikuŋŋaanye the gathering of eagles kati nange enjawulo y'abalala nange embeera emu ku zo kyokolaba kati naabo aba endiga n'omusumba oyo abeera ndiga mu kifo ekyo naye lwakuba bo baagala okulaga nti nze ate nze ensumba endiga kati endiga zo kale abaana bo bakulaba bandaba ne bagamba bati bandaba olwedde kati byenjogera bino byanyikira dda mu bo bibakoledde okumala emyaka saabitegedde eggulo era bo bwe bawulira abamu basanyuka eriyo n'abandeetera ne ku byokulya ne bagaa wayogedde bulungi kwata 10 olyeko abantu nno balaba ate abantu beetegereza waliwo abatandise okunsaba essimu yo endiga ekozo ŋŋanyo ziyita endiga naye ate ffe twazimanyi njagala nakusaba nalowoozaako okusaba obwakabaka bwa Buganda Kingdom nanjige waliwo ekika ekipya ekyetaaga okutongoza mu Buganda wano ekika ekyokubiri kikaki abaliga iyo already wali abeddira anti kino kyakubiri ekyabaliga anti ekkanisa z'abalokole bonna baliga era tetujja kuddamu kubayita tubayita abaliga balina obutaka bwabwe basibuka Namirembe wa Pastor Kayuwa Namirembe balina owa Kasolya Miracle Center wa Kayanja ako Kasolya kaabwe n'ow'Omutuba Looza Bujingo abeera ow'Omutuba Wasiga ekika ekyabaliga kitongozebwe naye ekirungi ekibi kyekika ekyabaliga oba ekirungi buli kye boogedde buli omusumba kyayogera endiga kye zikola omusumba bw'agamba nti kaakati tugenda kukola kino zonna nga zigoberera bambi ekika ekyo kirungi anti oli yabakulembera anti kyekika kiringa naawe era ewuwo mu ndiga zo ewange enjigiriza gye mbayigirizaamu mbayigiriza okwetegeerera kyova olaba nagamba bampita Mr. James
sirina njawulo. Gwe lwaki mu Bayibuli bwe twogera abasajja tugamba Pawulo n'agamba bw'ati, Yokaana n'agamba bw'ati, Makko n'agamba bw'ati, kati abo nze mbasinga tugamba ne Yesu Kristo. Naye ffe twagala ebitiibwa Bishop Gundi, Bishop Muwasi, nze eriye yankazaako Bishop Muwasi, ne muga toddanga muno kimpita, toddanga muno kimpita. Kaakati no Full Figure yaŋŋambye ndekerawo okukuleeta ovvoola Katonda era ne ŋŋamba ngenda kukugamba nze kaakati ebizibu baŋŋambye ntunuulire okuva wentandise okukuleeta ngenda kufuna ebizibu ebiyitirivu. Ate ng'omukyalo oyo mukwano gwange nnyo Full Figure era yaŋŋambye nswera ekwagala yekugwa kubbwa. Kaakati bw'oba ng'ompa byanze mbuulira munnange sirina gavvoola Katonda. Kaakati nno saagala kumunenya nenjagala omusiima olw'okusobola okugondera bakama be, kubanga kankuteereko audio giwulire wano bwe yaŋŋambye era nze ndi mu kweraliikirira nnyo kuba yaŋŋambye tandika okutunuulira ebizibu by'ogenda okutandika okufuna ng'alinga alagula. Ate omukyalo oyo ayogera ebintu bye. Oteeka na voice note wano gwe Judith tokolanga content yenna alimu omuntu avvoola Katonda nkikubuulidde. Njagala otandika olwaleero okulaba vidiyo olwogikoze ebizibu by'ogenda okufuna era woba olina amagezi gijjeeyo. Njagala okwotinga olunaku lwokoze vidiyo oyo n'ebizibu by'ogenda okufuna mu nsi. Omuntu ayokya ne Bayibuli bwe kuba kuvvoola sinnatuukawo awo wasabira. Bwe kuba kuvvoola nze ate sinnavvoola kubanga ekisooka sinnavuma. Naye ekkanisa ye omusumba we buli lunaku takola saaviisi nga tavumye. Bw'atavuma balokole banne basumba banne avuma Bobi Wine. Kaakati kitegeeza nti ekyo kyoto kyakuvuma. Ate nno tebamanyi nti naffe tuvuma. Osobola okuvuma. Kati ekankulage kati Full Figure mulabidde ebbanga ddene kuva dda nga mulaba ng'ayimba yatandika nga muyimba oba nga muzannyi wa bizannyo oba bwe bityo. Kati najja n'atandika okulabika. Kati ennaku zino abuukidde ebyobufuzi, kati wuyo abuukidde ewa bugingo. Naye content gw'alina wakuvuma. Bo bamanya bwe bavuma nti abala tebasobola kuvuma, bwe bajerega nti abala tebasobola kujerega. Naye ate kati ffe kati ŋŋaanyi n'omala ontambaala nti onjerega lw'osobola okulaba nti waliwo abajerega. Tondaba wano abamanyi bamanyi n'omala ontambaala nti ojerega oba ovuma oba okola ki oba olumba lujja okutegeera nti waliwo abatalumbibwa. Ate nze gwolaba wano kati nze sitya toyinza kunkanga bajja kutta era eri eyankobidde bagenda kutta mulimu ne comment zenda bakuwe protection. Naye leka nkutegeeze okutta si ye solution. Okiraba ate tebasobola n'abo abasobola okutta nabo basobola okufa. Kati obutamanya kati nze toyinza kuntiisa ku byempiseemu. Nze wojjira wonna bw'ojjira mu bukkakkamu mba mukakkamu, ojjira mu buyaaye mbeera muyaaye. Ate jjukira eri gye twasookera nagambye nze nali ntendeka. Okitegedde nze nali ntendeka abaali bakola ebyaki ebimu ku by'obufere. So kakati ate nze siri ku level omuntu gy'atiisatiisa Judith. Siri ku level omuntu gy'atandika n'atiisatiisa mpa ku kino gwe toyogera kino nedda ndi musajja mukulu. Ekiraba njogera ekintu nga nkibaze ate sitya kintu kyonna. Sirina muntu yenna gwe ntya. Ekyo tebakulimba. Kati ng'oyagala okumanya ekituufu ogenda mu meeting y'abasumba mwentuula buli Monday. Oyina ne meeting gy'otuula? Buli Monday ntuulidde mu meeting eyo emyaka 24. Emyaka 24 kuva mu 2000
buli Mande tutuula kati abo basobola okukubuulira mulimu ba bishops ba pastors abalina ekkanisa ennene ab'amaanyi abo basobola okukubuulira nti James yani kati lindako tebannakugobayo kubanga byoyogera bikuba njagala omuntu ate baba bangobye mu bulokole bangobye ku Yesu banangobawo ensula nze nnyina obuyambi obuva ebweru nti banaabusalako nti ekibiina kinaagenda njavuwale nze nategeera obwakabaka bwa Katonda sidipendinga ku muntu yenna sidipendinga ku kwagalibwa sinoonya kwagalibwa n'abamu abadde bagamba kirabika anoonya likes anoonya bikinedda abamu si bye tunoonya kankubulire nne abasumba abamu kati abasumba abamu ng'oyo owe wa full figure abasumba abamu banyiriridde mu kamera bambali kuliriza ate biteekeku bambalidde mu kamera naye kati uliriza nno wabula nedda kankumalireyo mister nze banyiriridde mu kamera nze sirina kyendi bambalidde mu kyonkubya kamera bavugidde emmotoka ennungi mu kamera fe abamu tugenza okujja mu kamera nga n'omubiri tusala musale nga ebyo byonna bye bakola twabikolakola dda ennyumba bazizimbidde mu kamera tetwazizimba tetunnagenda tetumanyiddwa okiraba buli kimu bakikoledde mu kamera nga bamaze kufuna mu bantu naye nze abadde tamanyiddwa bye beegomba okufuuka abamu twabifuukafuuka dda fe tetunyiriridde mu kamera twanyirira ddeeyo nga tetumanyiddwa sinoonya kwagalibwa saagala kwesimbawo sinoonya bantu leka nno okubuulire nakazimba ekkanisa 4 nga tebankwatiddeeko muntu n'ogo 4 olimba naawe ate owakanaki nga teri muntu aguze wadde ebbaati sente ozijja n'omwaka guno nyina gwe ngenda okuzimbira ekkanisa ndi mukozi mu kakati bizinesi nze lwaki nange tonkolerayo ekyamu anti tutandise kubanga ate ffe ekyo tetukiyita kyamagero kati abantu abamu bye bayita ebyamagero mu bwakabaka bwa Katonda eno bwe sinatandika na kuyigiriza in the kingdom ebyo si byamagero ebyo biki era wuliriza Yesu bwe yakolanga ekintu kye muliyita ekyamagero ye teyeewuunyanga ekyo kiba kya bulijjo ye kalica yaffe okiraba okubeera omugagga in the kingdom of God si kyamagero it is our culture kyova olaba Yesu buli lwe yalinga nga yeetaaga ekintu kyonna kyajjanga ne kibeerawo nga tekyewuunyisa nti lwaki abalabanga ebyamagero be bali ab'ebbali ate ffe ebyamagero ewaffe ye muntu okweyita omwana wa Katonda naye n'obeera nga olwadde towona ng'oli mulwadde that is a miracle in the kingdom of God tekiriiyo kati sooka olindeko pastor okubeera ng'obulwa oli mwavu in the kingdom ng'oli mwana wa Katonda kyekive kati sooka olindeko kyekyamagero kubanga tekisangika bw'okeera ku makya n'otenera omuntu emmotoka oba nga oyo gw'ogenda okuzimbira kyaki ekyo si kyamagero si kyamagero ate kyamagero kitya kati leka nkuwe nno kati nayogerako lumu naye era kankiddemu nali ngabye ku mmotoka si mulundi gumu seebiri seesatu ekyo tekyali kyamagero kyali ki kati abantu bye bayita ebyamagero kati leka nkuwe ekyokulabirako abamu abatambudde ne bagendanga mu Amerika ne bafunayo ssente ne bajja ne bazimba amakanisa ne bagula emmotoka bo bakomawo nga bagamba banne Mukama yankoledde ekyamagero era agamba nti mukkirize Katonda nammwe oliba oli awo Mukama n'akuleetera ekintu naye abantu bano ababa bawaddeyo ssente abaziwaddeyo ggwe oziyita ekyamagero babeera ogenda obbasanga bakeera ne bakola bo baakoze enkole bo tebazifunye miraculously bo bagenzi ne babasasula omusaala ku musaala gwe n'akuleetera gwe n'oziyita ekyamagero muleme kulimbibwa basumba bye bayita ebyamagero bya bulijjo kati nze gwe nawe emmotoka yakiraba kyamagero ate nze tekyali kyamagero kubanga mmanyi nti emmotoka eyo nali nagenda mu ntuuyo zange mwe nagijja nenjimuwa kati ate ffe tutendereza oli kati ebimu bye muyita ebyamagero bya bulijjo
bya bulijjo bwe bulamu bwe tutambuliramu. Kaakati olina program gye twakolako n'ogamba nakiwandiise wano n'ogamba nti amafuta balekerawo okusiiga abantu amafuta butto ky'abantu kyabeewuunyisa nnyo nno balaye akamere nga kasufu kalungi nandegendidde bwe katyo akamere kalungi mbadde njagala obadde ogamba nze kipasita banteereddeko ekijanjaalo wali naye tebanteereddeeko nze kati amafuta kati nagamba nti tekkirizanga omusumba yenna okwemoolerako nti akusiiga butto n'agayita amafuta. yongera okunnyonnyola ekintu ekyo kati ekintu mafuta njagala kwongera kukinnyonnyola. akati olina endiga emu eri wali teseetuka kati amafuta the anointing amafuta oba gayita anointing oil abamu bagoge anointing oil amafuta n'ebigwa ebyo kati kankinnyonnyole bwe nti mu ngeri mukitegeere Katonda bwe yali atonda buli muntu eyatondebwa ku nsi yamutonda ng'ayina uniqueness ku munne nga tetufaanagana buli muntu yeefaanana yekka nga bw'olaba thumbprint zaffe bwe zitafaanagana ku nsi kuliko kati abantu ndooza biliyoni nga 8 naye teri afaananya munne kinkumu. Kitegeeza nti n'obusobozi the abilities buli muntu alina obusobozi bwe era nze agamu ku masomo g'enkola mu baweereza bwange kwe kusomesa abantu okutegeera abilities zaabwe ebirabo ebibalimu ebiri unique ku byabalala. Kati buli ekirabo ekyo lwe kivaayo ne kyeyolesa eri ensi abantu gwe bayita amafuta gamba ekyokulabirako. Kati yensonga lwaki kati kangeraageranye mu kyaki zaffe ez'abalokole tuyina abayimbi bogamba nti gundi ayimba bulungi aliko amafuta, tuyina abasabi noga nti omusajja oyo asaba bannange aliko amafuta, tuyina abatendereza, tuyina ababuulizi, tuyina abavuunuzi. Abo bonna omuntu asobola gagundi avuunula aliko effuta baliyita nafuta. Kati njagala nkuwa ekyokulabirako. Singa olwaleero Irene Namubiru agenda ku Miracle Center n'asabirayo ne yeegatta mu kwaya be bamuyigiriza okuyimba afune amafuta, nkubuuza singa olwaleero Irene Namubiru agenda mu kanisa n'ajoyininga kwaya, bali abakwaya basobola omutendeka afune amafuta ag'okuyimba oba aba already nga agayina nga tannalokoka? agalina. Singa Chameleone asalawo n'abeera part of my church ne yeegatta ku gurupu eyimba, kati ffe abalina amafuta tunaamusabira ayimbe oba already it is already given? Alina talent kakati ekyo bweba talent ffe ge tuyita nti aliko amafuta. So kati olwaleero njagala kulaga nti ekintu anointing bwe busobozi, the abilities Katonda ze yatuwa differently zetuzaalibwa nazo nga ziri inbuilt. Kati leka nkuwe ekyokulabirako. Nze dda ng'atya nnyo bwe ndaba omusumba ng'abuulira ne ngamba bannange omusajja yafukibwako amafuta, naye kankuwe omusajja nga Frank Gashumba n'akola ekkanisa n'atandika okwogera era ajjuza. Kati ate naffe olwaleero nze n'ontwala mu byobufuzi kulaale ate ogamba maama nga twafiirwa mu nnabyabufuzi. Kubanga lwaki ekirabo ekyokwogera n'okumatiza nkirina. Amwe teacher okiraba nsobola okwogera ate mmala kulowooza. Kati leka nkulage nno ekyenjawulo kati nze nyina kye tuyita critical thinking, kwe kulowooza ng'ate olinga eyeebuuza ebibuuzo mu byolowooza. Kati abalokola abasinga obungi kye baamusomesa ye bamugamba nti tokola kino, taddamu kulowooza kiki, talowooza critically. Kati ffe abalina critical thinking buli lw'oyogera ekigambo nga nkyekenneenya critically nsobole okuzuula ddala kyekituufu. Oluusi nkiyita to question the truth.
okuddira gw'olabanga amazima ge bakusomesa n'oga questioninga nti naye bwe baŋŋamba mpasa mukazi omu kankirowoozeeko critically lwaki bwe baŋŋamba tolya mbizi lwaki oba gwaŋŋamba nti girye lwaki kati ye omulokole kye bamugamba bayibuli egamba waayo ekimu ekyekumi waayi kankiweeyo nsobole okufuna omukisa tayeebuuza lwaki kyatandika kitya kyajja lwaki abakiwa bali ki ebyo byonna tabyebuuza so kati ebirabo bino nze sitya muntu nti gundi ayogera kati leka nkuwa ekyokulabirako olwaleero ononsonyiwa okwogera kanjogere ne ku mannya agamu kuba nange nsobola okweyogerako kati olwaleero singa oddira pasita waffe Bujingo neyegatta ku Amalula family beetaaga omutendeka beetaaga omutendeka komedi njagala okikkirize ddira pasita Bujingo omugatte ku Amalula family yeetaaga okutendeka komedi oba wuliriza olabwoti kanjogere ku mwagalo w'abangi olwaleero boddira pasita Tom ow'emutundu bwe baagala ennyo bw'asalawo kufuuka musamize gwe tolaba nti bifaanagana lwaki kubanga amanyi emizimu ayogera ku mizimu alombojja emizimu gwe tokiraba nti wabula kati ogenda kunvumya bakuvume gwe tolaba nti bwashifutinga n'agamba nti kati nze maama Fiina buli omu amukooneramu nti n'endabika ne byayogera bifaanagana kubanga abimanyi nnyo bwe abalala nga bwashifutinga okudda mu kirala tebayitaga mutendeka kati ge muyita amafuta za abilities ffenna ze tulina nsi buli muntu alina obusobozi obutafaanagana bwa munne kati nze ndi muyimbi ekintu kye batamanyi nze nazaalibwa nga ndi muyimbi olimba naawe nenkula nga ntendeka zikwaya sokolindeko najja mu kibuga sokolindeko lwakadongo kamu oli muyimbi owaki owensi oba wonna nze wontwala era nze ntereeza ennyimba z'abantu n'olundeetera ne ŋŋamba teekamu gundi eno teekamu vaasi eno kino kijjeemu watandika oyimba ez'akadongo kamu naziyimba nenyimba ez'ekkanisa nentendeka kwaya mu kanisa kati olwedde ndi muyimbi kati olwaleero ne bwe negatta mu kibiina kyani ekyokuyimba tebantendeka kubanga ndiki nja kukuyimbira olwedde ndi muyimbi kati kino njagala nkikubule nti ebirabo Katonda buli muntu gwe yatonda yamuwa obusobozi abilities ez'enjawulo era ng'omuntu teyeetaaga gamba munne kati kankimalirize bwenti ekyo ekyavuwaza abantu ku nsi ne babeera baavu nze nange namala mu kanisa emyaka 15 ng'obwavu bungoye Judith obwavu bwannuma emyaka 5 nagimala nsula mu kanisa nga siina nawe nsula naye olw'obutamanya kale leka nkulage buli lw'ozuula ekirabo kyo ekiri already given Katonda kye yakuwa toyinza kubeera mwavu era Katonda yassa okukulaakulana mu buli gifts za muntu mu buli busobozi bwa muntu ate ekintu ekyo kye wazaalibwa nakyo teweetaaga kutendeka kukikola leka nkuwe ekyokulabirako ekyennyanja tekigenda kwatendinga swimming lessons ekyennyanja mu mazzi tekirina budde baga nti kati kabakitwale kitendekebwe okuwuga kizaalibwa kiri inbuilt ekinyonyi okubuuka tebakitendeka kizaalibwa ng'olwedde obusobozi obubuuka buli mu kyo kati naffe abantu ebirabo byaffe ebyo bye tuzaalibwa nabyo biri naturally given to us oba okitegeera bulungi ekintu ky'oweekako obwekasa okukola si kirabo kyo tokiraba kitonde mu ggwe okuggyako bw'omala okuzuula ekirabo nti kyekiri mu ggwe guno gwe gwalibadde omulimu gw'ekkanisa era nze gwe mulimu gwange okuzuula ebirabo abaana ne bazuula ebirabo bye balina kati then fe omulimu gwaffe okubayamba ebirabo bino bye balina okweyongera bw'ojja mu kyaki yaffe olwaliro ne bw'ogendayo kati ojja kusanga abali ku byalaani bali awo abali ku kufumba
abali kukola ebintu ebyenjawulo, abali mu kukwata kamera gye bali nabo nga bayiga ekyo. Kati community yonna n'abasiraamu n'abaki bajja awo bayigirewo. Abali mu kapiira nabo bazannya, tulinawo ekisaawe. Tunagenda ddi tubalabeko abaana? Tujja kufuna olunaku tugende, kubanga gye bali osangawo abantu nga gurupu eno eri wali bali mu kukola okulaba nti bazuula ebirabo byabwe. Ogwo gwe gwali badde omulimu gw'ekkanisa. Osobola okutunuulira omuntu no sporting talent? Kati nze sporting talent okusinziira ku experience n'ebbanga lye mmaze nga mbuulira ng'era nkola mu bantu, omuntu mmanya nti ono talent ye egwa wano. Ate kigazi, kati nze ndi musomesa wa business, naye bwe mba nsomesa business nkuwa areas nnya Katonda ze yatonda ze tukulaakulaniramu. Kati mu areas ezo ennya ate ne nkusomesa okuzuula ekirabo kyo kigwa mu area kimu ezo. Kati bw'omala okukitegeera ekyo ogenda okulaba nga ebintu bikwanguyira, buli kimu kikwanguyira. So kaakati kankuwa ekyokulabirako. Ntera okukola akantu kano kayambye bangi n'abatali balokole. Abamu bajja mu kansolingi gyendi okuneebuuza, musumba nteganye nkoze buli kimu nesifuna. Ne mugamba omaze ebbanga ki ng'okola? N'agamba oba myaka 5 nga muggisaayo olupapula. Jjayo olupapula ne peeni nga jjayo olupapula nga mugamba wandiika buli kantu koyina ku nsi. Yo kimanyi nti ekyo nakyo kyawandiikibwa. Bwe tusoma ku Yobu, Bayibuli egamba yayina endiga bwe ziti, yayina enkoko bwe ziti. Kati nkuwandiisa buli kyoyina ku nsi. Nyina empale bwe ziti 8, nyina t-shirt bwe ziti, nyina enkoko bwe ziti, nyina ekitanda, nyina bulangiti, nyina omufaliso, nyina kino, buli kimu, nyina entebe, nyina kapoloti. Byonna ne tukola lisiti oba ya bintu 40. Kati bw'omala obikola ne tusalawo omusitale ne tugamba nti kaakati njagala tuwogere buli kimu wakijjawa. Zino empale 5 zaavaawa ng'atandika kukola omweddako 2. Kati abalokole abasinga nali mu kkanisa ne bansigamu 2 nga tuteekawo nti baamuwa buwi. Egamba nti ate n'endala emu nti waliwo we nakola n'enjigula ne tuteekawo awo emu yakugula. Zino 2 baamuwampe ne tugamba tudde ku ntebe. Entebe nazo waliwo awo brother wange yali agenda bweru n'azimpa ng'ekyo ne tuteekawo baamuwampe. Kakati ebintu ebyo tubimalayo nga tulondamu amaanyi go we gali. Amaanyi go gali mu kukola, obifuna okoze, amaanyi go gali mu kuweebwa. Okiraba abawala abasinga bajja tubisaagiramu, ogenda okulaba nga amaanyi ge gali mu kukuula. Buli kyomugamba kino wakijja wa boyfriend aliwe yakimpa, ate kino ate waliwo omulala ow'emakindi eyakimpa, ate kiri, ogenda okulaba nga amaanyi g'omuwala ono gali mu kukuula. Kakati awo omugamba otya nti genda oyongeremu obukodyo okuwulesi. Kakati nno awo nno otuuse, kubanga bwe mba nsomesa bizinesi sisomesa balokole, nsomesa abantu bonna. Kati n'abasumba n'agamba nti eriya ey'abasumba gye basinga okugaggawaliramu begging, omwoyo okusabiriza. Bayibuli egamba ask you be given, musabe muliweebwa. Kati n'okusabiriza naye emu ku nnono egaggawaza. Kyova olaba nti kakati abalokola abasinga obungi. Nsonyiwa okusala ekirimi. Tulina program gye twakola n'ogamba nti omuntu alina engeri nnyo ez'okugaggawaliramu. Kati njogera ku emu eno ey'okusabiriza. Kati engeri eno ey'okusabiriza ne bakuwa nga buli kimu wafuna kifune. Kati era nkutendeka obeere a strategic beggar. Anti wuliriza, obeere asabiriza ali strategic. Kati leka nkulage abasumba they are strategic beggars. Gwe singa osanga briefcase y'omusumba ng'alinnya agenda ebweru n'ogamba katusooke tugyaze ebirimu, ojja kulaba yawandiika ebintu byakola, yawandiika baziyita batya, proposals ziri muli ezigamba njagala nkola amasomero, njagala nyamba abaana mu kyaki yaffe tulina abalwadde basiriimu. A strategic beggar aba alina content w'ekyo nga yeetegese nti bw'agwa mu bazungu
n'abasuulirawo akatabo tabaleka kyekimu bajja kukwatibwako. Kati naawe malaaya olina okubeera nga naawe bw'obanga oweebwa buweebwa bakuwa buwi oteeka okubeera ng'olina strategies ng'olina strategies. Nagambako omuntu tojja genda mu kibaala ky'ebwayise okuule $100 tojja genda Kasubi osuubireyo okuula $1. Oba twandivuddeyo ne tusoma wano butale bakola ssente kati amagezi gobawaate kati anti wuliriza bw'ontutteeyo nti abatali balokole abasabiriza naye nkugamba buli muntu eriya ye ey'okusabiriza olina ogikuza. Kaakati kyeŋŋamba kati leka nkuwe kati mmwe babuloga sooka olindeko kyeŋŋamba amagezi bano abasimba oluseke beepulira okuwulira simaja gundi oluseke abo nabo balina okubeera nga batendekeddwa okusimba oluseke. Chips z'okukuula zo zeesigalize kati tudde wano ku luseke togenda wonyera abo nabo bajja kujja gyendi okimanyi waliwo omuwala tandikiraku waliwo omuwala era eyajja nangamba nti musumba nabaddeko abalagala yewanga yazijja emakulu makya. Kakati programu eno bw'oba osomesa ku tips ez'okuba oluseke Kasuku Saimo Sharomu Saimo Kawalata ani awo omulala gwe neerabidde linako bannyinaze ndi mubasagulira Shamimu Mayanja wano mutunuleewo nnyo pasita agenda kubabulira ku tips ez'okkuba oluseke ne lunywera simbula embalaasi ne juice abasuubuzi bwe bayita President Museveni n'abasanga Kololo temwalabayo omuwala eyali strategic bwe baamuwa okwogera n'agamba President nze nkola kino nyina kampuni ekola bweti yamaliriza asimbye oluseke nga President agambye nja kukuyamba abasuubuzi abalala badda mu kwogera kuvuma manya kwegamba kunenya naye omuwala yajja yeeterezezza agamba nyina okukubira wano oluseke kati leka nkulegeeza nagendako okukolumu mu State House nagendayo okukolumu n'abasumba abamu abanene baaliyo nga baatuyise okusaba entebe abasumba abo bakuba oluseke mu State House batasobola kusaba kati n'obuuza aba State House nti abasumba basaba ki bagamba abantu abo baatugama okiraba ate olulala twagendako mu Lubiri Emmengo okujjukira abazaalibwa ga Kabaka era abasumba nga baatuyise nange bampa kaadi netutuula ku mwaliro wano omusumba yali atukulira yayimirira n'agamba ssebo Kabaka amadiini gonna mwagawa ettaka bajjajjaabo ne bakitaabo baawa ettaka abakatuliki baabawa ejindi erubaga abaprotestant baawa naffe abalokole mutuwe ekitebe mutuwe nentunuulira olusekera omusajja obugulu ng'alusimbye bw'ati asaba Kabaka ettaka ly'abalokole kati ne ŋŋamba naye kaakati ono ate bagamba bagenda mu ggulu kati ettaka ayagala lyaki kwegamba ng'olaba asimbye oluseke nga lunywedde agamba naffe ssebo Kabaka tuli basajja bo naffe tuwe ettaka ng'akanga badde ssebo kaakati lisiti eri gye nnakusomedde kati abo ba strategic begging oteeka okuba ng'olina strategy tukutendeka engeri y'okusabiriza buli lw'otambula n'obeera nga weetereza ate ne mu bayibuli mwebiri bayibuli egamba nti waliwo omukazi mu ngeri eyali ateegera ku mulyango nga yeetunda mbu naye nga yeefuuyira akawoowo ak'ebbeeyi abasajja abaayitanga mu kkubo eryo bawulire that akawoowo ako bajje gyali kitegeeza eyo nayo strategy kwetega kakati ennyambala yokka bayibuli era eyogera ku nnyambala ez'abakazi abenzi yonna mu bayibuli mwebiri kati tojja kubanga oyagala kwetega obanga oyagala kufuna ate n'oyambala bubi era eriyo ennyambala ng'omuntu bw'anaakula bajja kulowooza nti ono bambi ali ku kino so kakati ebyo byonna omuntu bw'aba ayagala kulaakulanira mu ekyo sigambye nti kyensomesa naye singa mba nkola lecture eri abantu abatali balokole nga buli omu maze okuzuula awali amaanyi ge mubuulira kyateeka okukola akulaakulane kati nze ne bw'onnoonyako buli kintu kye nnyina ku nsi ojja kiraba nga buli kimu kivudde mu bizinesi mu kukola sirina kintu kye ŋŋamba nti kino bampa kiwe
kubanga ne kitange bwe yafa ettaka tetuligabananga emyaka 3 emabega akataka ke yalina tetukagabananga okiraba kitegeeza buli kyennyina kyonna ku nsi ne bweŋŋamba siina weŋŋambira nti kino bampa kiwe kalibeera ettaka ly'obuweereza bwaffe agents of change twaligula miliyoni nga 600 tekwaliko 100 kya muntu nagamba mukyala wange ne mugato tukwate ssente zino tugule ekifo abantu we banajja bayige tubayigirize ne tukwata ssente ne tukigula so sinza gamba nti kino bakinkolera kino baki naye mpaayo omusumba omwayimirire naye tuwandiike ebibye ng'oyo wa full figure tubiwandiike tugambe ayina enama house ayina egindi tukola omwetambule tugambe kino kyavaawa ojja kulaba nga byonna gifts kirabo sente z'abantu kati nze abo sibawa na kitiibwa kamalize kino Judith uliriza va ku mmere kansooke mmalirize nakano akamere kabadde kasufu kairungi nnyo nange nakalidde akamere kawome banyongera baka juice enjogera ene ogimanyi mu lukiiko omuntu ng'avuga Benz nga baagimuwa buwi oba baagimusigamu oba agisikidde ng'avuga Benz mu lukiiko lw'abasajja abavuga obugaali nga baabwegulira abatagyamu oba kitegedde omuntu ng'avuga Benz naye nga baamugulira ngulire mu lukiiko lw'abasajja nga batudde nga bavuga obugaali nga baabwegulira abatalugyamu olukiiko olwo takwalifaayi nga dutuulamu kati be basumba abasinga obungi they don't qualify kubanga oli alaga nga n'ettaka abantu baaligula nga tekuliiko 10 kye kati gwokimanyi nti waliwo omusumba gwe nawulidde nakwezi yatunzizza omuntu ennyumba ye agula ekifo ky'ekkanisa ebyo mubikola mukadde omutunzizza ennyumba ye ekkanisa simanyi ennyumba wagizimba bubi eriko emizimu n'atunda ennyumba ye yalyoka agula ekifo yagizimba mu kkubo lya musambwa so kakati ekintu ekyo ky'obuuzizza kati amafuta ndooza munnyonnyose bulungi nti gwotya nti mafuta bwe busobozi munno Katonda bwe yamuwanga ate gwe si bw'olina naawe era olina ekintu kyokola kati nvudde wano bwe nzize wano nvudde ku Odi Kampala ku sayiti yange nnyinayo abazimba naye wuliriza nina omuvubuka ali mu kuzimba naye nange bwe ntunuulira bw'azimba ndaba nga ayina ekirabo ekitone nze sisobola na kukikola kyakola kitegeeza nange mmutendereza nti onsinga oyina ekirabo ky'okuzimba nakanywedde so kakati kitegeeza omuntu gw'otendereza nti aliko amafuta naawe oliko amafuta lwakuba tomanyi naye lw'oligazuula buli muntu alimanya nti oliko amafuta kakati ffenna bwe tunaaba nga tuliko amafuta tuli banjawulo ani anaakulembera ani tokiraba kati mu nkola ya Katonda ate eyo topiki nnene Katonda teyakola muntu kufuga munne olimba in the kingdom of God buli muntu Katonda yamutonda abeere king era mu lulyo lwa Katonda ffenna tuli balangira kati leka nkulage olwaleero tuyina bwe bakubuuza ani king of soccer ani kabaka w'omupiira era osobola okugamba nti oba Ronaldo ayinza okuba kabaka okiraba mu eriya eyo ate totwala musumba Benin nga bali ba king of soccer batudde bayinza okugamba ni king of basketball ng'oli kabaka wansero oyo naye jjukira ate bw'anaaba ayagala omuzimbi azimba ennyumba ye ate ye kabaka w'ensero si yajja okukola ki ate era ajja kunoonya king mu ki kitegeeza buli kirabo kiba kyetaaga kinnaakyo buli muntu alina okuba nga king mu area ye of giftings obeere kabaka kati olwaleero mu kuyimba ne mu Uganda tusobola okugamba nti gundi kabaka mu kuyimba okiraba naye ate olw'okuba abeera kabaka mu kuyimba ate bw'ajja eno mu kkanisa nga nange ndi kabaka mu kubuulira
kitegeeza nanga njagala ate nange ne mwagala oba okitegedde nti wadde buli muntu abeera kabaka mu area ye ey'ekirabo kye. Kaakati pasita eyo ensonga ndowooza tuginyonyose bulungi weebale. Waliwo bantumye nno batandise okuntuma waliwo yangaye Jude omusajja oyo boddamu okubeera naye tulaga nti mugezi nnyo era amanyi nnyo ate mulokole. Mutubuulize lwaki obufumbo bw'abalokole bwe businga okuyuuga n'okusaanawo. Ogenda okulira nti ate pasita omukazi yamukutte n'omusisi wa kyapati nti ate pasita ate kati omwana mulimu ataliwo. Naye nga sinnadda ku ekyo kino ekyamafuta kankimalirizeeko bwe nti waliwo omuntu yankubidde n'essimu abantu n'agamba lwaki okola statement nti ozze kubuusa bantu babuusa mu ki? Ne mbaga nzizo babuusa ku bintu ebimu ne kano kankakugambe nze nnina abaana naye abaana baffe nze omwana wange bw'alwala oba nempulira katempuli ki ngambirawo omukyala nti mugende oba erubaga ne bamuddusa erubaga bamukebere musujja kika ki ogukutta omwana wange oba ku ssomero bankubira omwana wo alina nziruka mangu ne mutwala mu ddwaliro. Kyokka ekyewuunyisa omwana w'omukkiriza ye bw'asula nga yeesika olw'omu amusabire era nze abamu bajja jeeni aga musumba omwana wange bwe mukwatako nendabanga musujja oluusi ne nkwata emitwalo 5 ne mugamba mumudduse ku booda mugende mu ddwaliro bamukebere tumanye omusujja. Kati obutamanyi obuli mu kkanisa z'abalokole buyinza n'okuviirako abaana okufa kubanga omusumba agamba mukama ampadde amafuta nze nsabira abalwadde ne bawona kyokka ababe bagenda mu malwaliro. Mukazi wange bw'aba agenda kuzaala omulaba okiraba tugenda Mulago specialized women osasula $2.2 ne bamukolako check-ups kyokka waliwo abajja mu church musumba olubuto olundi bubi nensabiraako kirabika ekigalanga kirabika waliwo andoga waliwo atayagala nzaale kwega mindset eyo abaffe nabo balumwa ne tubatwala mu malwaliro gwate owuwo olwa belief system odduka gye tuli ate nga nammwe tukusabire temulina kye mugenda kukolawo kati toki anti kaakati wuliriza buli lwe weeteeka mu kataala nti gw'okikola kitegeeza kyonna ekikolebwa kyonna kyova olaba omulokole ne bwagenda mu ddwaliro n'azaala bulungi credit agiwa musumba ne bwalinnye ennyonyi nga bamuwadde visa credit agiwa musumba naye nga n'omusiraamu yalinnye ennyonyi y'emu naye n'agenda tagiwa sheeka okiraba bw'azimba ennyumba musumba bannange onsabidde nazimbye ennyumba n'omusamize yagizimbye ng'alaba akoze n'omusiraamu yagizimbye munnabyafuzi yagizimbye naye gwe bw'ogizimba ogaba naye essaala za musumba wange bannange. Kati obutamanyi obwo bwe tuzze okubabuusa mutegeere ebintu Katonda bye yatuwedda bye tufuna okusinziira ku birabo bye yatuteekamu. Ate kyova olaba naffe tufiirwa abaana twakamala okuziika omwana w'omusumba mulamba nga yakawasa ne tumuziika twamala ne wiiki namba nga baganya omuziika abasumba bonna aba Uganda baliko amafuta ne bamwetooloola omusabira ne tukola resurrection service omwana yagaana okuzuukira bamuyitanga Gideon ku lusozi ku prayer mountain omwana wiiki namba yagaana okuzuukira naye nga abasumba bonna baliko amafuta akubulira aba resurrection service yakolebwa service y'okuzuukiza yali akawasa akakazi kazungu ne kagamba nze bba wange temuziika mukama yandaze bba wange alina okukomawo. Abasumba ne bajja Kayanja yaliyo Fanero Grace Rubega yaliyo buli krimu w'abasumba mu Uganda aliko amafuta ali anointed yaliwo n'asabira omulambo gwagaana okudda engulu era wiiki bwe yayitawo ne tumutwala ne tumuziika. Kaakati bano ate abatugamba nti baafa ne bazuukira anti kakati n'ekyawandiikibwa kigamba munaazuukizanga abafu lunyiriri naye wuliriza lutegeeza ki ebimu Yesu bye yakola zaalinga demonstrations nga bwe mubeera mu ssomero nga muyiga oyigiriza abaana n'okola demonstration nti kaŋŋende ku nnyanja ntambulire ku mazzi nkole demonstration nti muyina authority ku waters mulikola emmeeri mulikola amaato kati nze kambalageko demonstration eno nti ennyanja empulira kati ffe ne tukitwala nti ne ku mazzi nsobola okutambulirako waveeyo omusumba agende ku Nalubaale ng'oliko amafuta tugende ku Nalubaale otambulire ku mazzi nga Yesu bwe yagatambuliramu bwe eba teyali demonstration lwaki ekyo mukitya
yakubako kakati kababuulire yakubako omuggo Yesu bye yakola byonna kati gwe ne bwona obufigitinga nti olwaliro kanzuukiza abafu babazuukiza ne babateeka ne mu keesi ne babateekako pamba naye nga si bafu. Kati leka nkutegeeze obadde okimanyi nti abantu abaawa obujulizi nti baawona siriimu nze nalondoola abaayogera mu balokole nti bawonye siriimu ne ku mulembe gwaddeewo balabye ekkubo twabaziika dda bali mu ttaka. Omu gwe nalondoola nga bamuyitanga pasita ne yeetuuma n'erinnya Yamponya nti nze Yamponya n'awa n'obujulizi twabaziika. Abawala bangi abaawanga obujulizi banenze Mukama Yamponya siriimu naye omu namusanga ku Liberty bwe twafuluma ne mmuze ebbali ne ŋŋamba wawona otya siriimu mbuulira owadde obujulizi ku kituuti. Omwana ne mugamba wafuna siriimu ti baawange yafa twafiirwa abaana babiri ne bafa ne baawange yafa ne mubuuza gwe bakkeberako ng'olina siriimu ate oba nkugambye baawange yafa. Bwe yayogera ekyo kyokka nentegeera bambi problemu weeva. Kati nze taata wange yafa mu 1994 mu 94 yanfiira na mu ngalo siriimu. Kati wayise emyaka 40 maama wange yali amuyinamu akaana akatonga ka myaka 2 nako nenkaleeta oluvannyuma bwe najja e Kampala nenkaleeta e Kampala nenkakebeza nga tekayina siriimu. Nenkwata abakazi 4 ku kyalo nembaleeta obakebera e Kampala ndooza nga mu 98 nga bakeberera oba ku Bomani House ne ku Nakasero Blood Bank we bakebereranga ne mu Kisenyi ne bazuula nga abakazi bano be naleeta baayina obulwadde nga maama wange tabulina naye nga bbaawe yafa siriimu ddala owaddala nga baamukebera nga amuyinamu ne kabebi yamuzaalamu abaana 10 nze ndi wa 5 naye maama nakati waali emyaka 3 kati oyo abakuba mu kkanisa z'abalokole oyo singa bujulizi era nze olwa pasita wange Yamponya naye nga Katonda enkolero abantu bangi baawa abane siriimu ye n'atamufuna naye kati abantu bw'omugamba bakkebera ndaga result singa okola ki ate omulala kyaliwo nali ku kyaki yange ey'emasanafu omukazi najjaawo nti nze nalwala siriimu biki nga ne bbaawe bakenenye omukazi oyo nga tumutwala mu ddwaliro nga bamukebera nga talina siriimu nga bamugamba nti olina TB naye nga olwa katigguko k'abalokole ng'agenda mu kkanisa emu ey'abalokole bw'agenda mu kkanisa ey'abalokole nga bamugamba leeta ebbaluwa y'erosi nga bamugamba genda leeta ebbaluwa y'erosi ng'akomawo bansaba ebbaluwa y'erosi kati bw'agitwala nga bamugamba genda ku kiriniki bweti ne bweti ewandegeya nga balina omusawo waabwe nga bamuwa results nti olina siriimu nga baddayo wa pasita nga pasita agamba ngenda kusabira siriimu agenda kuwona kyokka ng'omukazi talina naye olw'okuba endabika ye alabika ng'omulwadde kati bwe bujulizi bwe tusanga mu kyaki ezimu ono yawona siriimu kyoyagala okugamba Yesu tawonya siriimu. Yesu ombuuziza otya kyoyagala okugamba Yesu tawonya siriimu. Awali Yesu lwaki tosaawo Katonda omanyi eyo nayo belief system. Yesu bwe yali agenda mu ggulu yagamba ky'abayigirizwa be yagamba mbawadde obuyinza bye mbadde nkola kati mmwe mubikole mugende nze mbadde mbuulira enjiri kati mmwe mugibuulire nze mbadde mponya abalwadde kati mmwe mugende muwonye kati olwaliro bw'ogamba nti ate yawonya kati kye mbadde nkugamba olwo be yalekera obuyinza bakola ki abalokole tebawonya siriimu bapasita Katonda siriimu asobola okuwona naye sinnalaba awonye ye message yange osobola okugamba nti Katonda agaggawaza naye tannangaggawaza osobola okukola statement eyo kati nze mu mbeera yange nkyekinze kubagamba nti bawonye nange ŋŋambe nti waawo ne sizuula temuli wadde n'omu kugemi twagenda ne mu Kisenyi AIDS Information Center twali abasumba 24 ne batugamba kakati katubatendeke batutendekera ennaku 3 mutandike mutuyambe mukebere ne tugenda nga batutendese ne tutandika okukebera ffe kennyini nga tubajjako omusaayi ne batulaga ne bamaliriza
ne tubabuuza ekibuuzo ne batutendeza nga bagamba mukoze omulimu mulungi abasumba okubuulira enjiri muzzaamu abantu amaanyi abantu tubakebera wano nga balwadde bwe bajja mu kyaki zammwe ne mubazzaamu ebigambo eby'amaanyi ne mubagamba nti bawonye kati bagenda okujja eno gye tulifa abasawo nga banyirira bazzeemu obulamu naye tugenda okubakebera ng'oledde bakyali HIV positive naye ne tugamba kati bwe tunaabagamba nti bali positive nga n'okunyira banyiridde ng'ate bazze ne belief system egamba nze musumba wange nze ddamu onkebere musumba wange yansabira n'empona kati bwe tunaamukuba akavulu nti okyali mulwadde agenda kweyongera okuyenjebuka agwewo nga batubuuza naye tusale amagezi tukole tutya ensonga eyo mutuyambe tutya mukola omulimu gwa ttenda okubazzaamu amaanyi ne babeera bulungi naye tukole tutya kati ensonga eyo natunula ne ŋŋamba naye mukama tuyina ebibuuzo ebyokuddamu kati gwokyogerako ki ne mbabuuza temuyina results wano nga mwakebera omuntu ng'alina siriimu ne muddamu mukebera nga talina abasawo bagamba twali tukebeddeko omuntu nga talina siriimu naye oluvannyuma bw'akomawo myezi 3 ne tumusanga ng'alina kubanga akawuka kaba kakyali oba mu incubation oba biki naye tetuzuulanga kaakalina n'agamba singa twali tukebedde ffe abasawo ne tukebera omuntu ng'akalina ne tuddamu mukebera nga takalina ne ku TV twali mututte ffe abasawo ne tugamba ne kino tetukitegeera twakebedde omuntu nga takalina ng'akalina naye kati takalina ekintu kino kyazze kitya n'agamba eyo tetugifunangako incident bwetyo kakati gwe bw'ogamba saagala kugumya bantu nti nzuukiza abafu ate nga ffe tukola funeral services musumba ki atakola funeral service oba ez'abaana mu kyakiyo oba abaweereza abo tufiiriddwa abantu ab'amaanyi mu ggwanga ng'olaba omusumba afiiridde mu maanyi agatasaanidde naye era tetumuzuukiza abaayina okugenda olw'abalokola abaliko amafuta omwana basabira omulambo gwagaana omwana Gideoni yagaana okuzuukira agatiize kubuulidde bagenda kunvuma ekyo kimanye kati ate lwaki kati oyogera biki ebyo naye owuliriza amurede kubanga amazima agamu gavaayo okkirizanga kyentegedde mu byoyogedde tewali mulokola awonya siriimu bw'aba gyali kirungi bw'aba gyali kirungi tukirindiridde naye abasumba mwebali nsobola okukubulya nga musumba gundi awo obujulizi nawona naye omubuulira genda omubuuze nga muli babiri yalwala atya ojja mulaba nga ali mu theory nakwanako ku mukazi nga mulwadde wa siriimu bamuziika ekyo kiraga nti wakwatibwa abavubuka bangi tubeera nabo nga yayagala abakazi nga bana ne bafa siriimu ye nga takwatibwanga kakati obudde nga tozanyisa na siriimu lwakwata abo basumba batanyira abantu ku bwongo siriimu nga yamukutte gwokimanyi abasumba bangi abafudde siriimu ne mumawanga ag'enjawulo nayina mukwano gwe nga muwandiikira nanzira mu America nga bamwita Bishop Eddie Long genda omugogolingeko Bishop Eddie Long olabe bwe yalwala n'akenena siriimu n'afa ng'alina ekkanisa ya mitwalo egi mu Uganda. Bishop Eddie Long mu Uganda sijja boogera abafudde naye n'akaziika abasumba nga 10 nga bafa siriimu naye bwe naaboogera munnaye siina geesaanuulira ntalo basumba balwana entalo batta n'okutta naye nga tubaziisa abasumba abanene nga siriimu abasi okiraba kakati obudde nno bugenze naye nga tetunnakwata ku nsonga anti nnyina ate okugenda okukola kuba ate kati wayogedde kumala wagambye ombuuza ekyobufumbo nenkikubuuza n'okivaako n'ogamba kottaakirize kaneeno saawa nambottaanya Bishop wuuno muguddeko wuuno yafa May nga 12 yazaalibwa May nga 12 n'afa nga January 15 2017 naye noonya ojja kuzuula obufaananyi bwe nga yenna akenenusa aweddewo baakola buli kimu kyo eyali omusajja anyirira ng'asinga naye twamufiirwa ensi yonna emumanyi n'abalala bangi eriyo ne Bishop eyajjira mu Uganda mu nnyonyi ye
oyo si gundi owe Nigeria yajja entebe we Korea era naye yakafa myezi 2 emabega okiraba kakati yawonyanga yaleeta n'amazzi kuno ennyonyi ng'ejjudde ebidomola by'amazzi n'akola olukuŋŋaana ku International Conference Center n'anywesa abasumba amazzi nti gamukisa naye yafa. Kakati obulwadde si kyekintu ekyokusaagirako abalokole batandika okuddaawo beefuule nti obulwadde kwegamba bagumya n'abantu mu bitaliimu abantu abaali badde bateekinga sirias ne bagaba nange ekintu kino kya ddala netwekuuma bwetu tekinneewuunyisa olw'okuba waliwo omulokole nze ndi businessman yakola ka supermarket ne mugamba teekamu buli item yonna n'agamba musumba nze ndi mulokole bwe nkola edduuka siteekamu protector ne mutuna ne mugamba naye ggwe kati ye problemu y'abalokole olw'okuba mulokole akoze egundi akaduuka mutasaamu protector ne mbuuza lwaki n'agamba nti kakati nja kuba mpagidde obwenzi ne mutuna ne ngamba laba ignorance kakati mu kyaki zaffe mulimu abawala abafuniramu embuto nga n'abasumba be bazibafunyisizza kakati ne babasiiga ne siriimu oba oli awo weebali ng'abawala baliyo bakaaba nga musumba yamusiiga obulwadde watyanga yamwagala n'akola ensobi naye ng'ali protected kati ngamba bw'osiriwalanga ng'ozontowadde teweerabiranga waakiri okozesanga kondomu. Abantu tulina okubabuulira amazima naye kakati gogambye bwe nkola aka supermarket kange saagalamu kondomu okakoze ka balokole abanaagulanga ewuwo balokole oba okoze edduuka lya community. Kati nze bwe nkola supermarket yange ne spirits zibeeramu kubanga mba ndi mu business abantu kye basinga okwagala kyenina okutunda mbajjeko ssente. Kati nze nakola guest house abasumba ne bampita ne bagamba musumba ogudde nga lwaki okola guest house oli mu kuwagira bwenzi ne mbagamba luli twagenda eruweero okubuulira enjiri ne tusulayo ennaku 3 ne mbuuza omusumba omu kozi twasula mu ki nangamba twasula mu hotelo mu guest house ne ngamba kakati gwe lwaki oŋŋaano gizimba ne mugamba bwe mugenda mu Amerika nga mugenza okubuulira enjiri musula mu ki mwazimba y'amayumba gammwe tusula mu hotelo omwo tebenderamu. Kati ne mbagamba nze nazimba n'ennyumba ez'abapangisa nsuza abaana bano abasoma hostel. Kati omwana omu omulenzi yali apangisa ewange yaleeta akaana akatanneetuuka mu nnyumba eyange gy'apangisa n'akadifayiringa ne bamukwata ne bamusiba. Kati ne mbuuza abasumba eyo teyali guest house yali rento naye rento era bwe nagizimba omuntu aleeta omuntu n'amwenderamu n'amudifayiringa ogwo omusango gwange nannyini nnyumba. Kati loogi nze nzimbye ebisulo by'abagenyi ne Yesu bwe yali agenda kuzaalibwa baanoonya mu ini zonna ezaali mu kitundu nga zijjudde guest house zaali zijjudde kubanga eyo bizinesi y'amaanyi ne mu makindye muno okiraba guest house zijjuza bagenda okunoonya azaalire mu guest house ye ini nga zijjudde ne bamutwala mu kiraalo nga zajjudde. Kati oŋŋaana okukola bizinesi eyo. Kakati wuliriza amazima gali nti obutamanya obuli mu kanisa ne mu business wise abalokole basigala emabega kubanga balinga ababeera mu ggulu ate nga tukyali ku nsi. Bannange tudde ku kyobufumbo nze ngenda kuta okyanonya mmere sinoonya mmere mbadde noonya namba ya simu wano gisomera abantu kwe baba bakubanga bajja abaagala okulya abaagala okulya kuba akamere kasuufu ne kajuisi kalungi kazibu. Honey's Chicken Honey's Chicken Cafe and Lounge kwe tuli wano e Makindye. By the way ebintu bino birungi nnyo bali ku kkubo ate nga balina customer care ennungi tebaseera abo baagadde nno waliwo gye twali luli n'ogamba nze ebyo nno wagamba nze ebyo Judy nze nabitunuulidde nze ebyo nedda naye bano kati ffe abamu tetukyalya byaggulu tetulya byanca tulya kyamisana kyokka n'olinda ate ekyemisana ku nnaku oluddako kakati oba oyagala olye bulungi okute si bisabusabu ekibe kiri
boyiro newankubadde mugandi omusajja munene nnyo everyday nkola ne ye lwaki tetugenda ogenda mu jimu buli lunaku soosa Kakati. kikoledde emyaka 17 ate nga tosala kati nze sikyuka sala lubuto olwo nasala okiraba kati nasala neŋŋamba kankomaawo kati wali tonasala wali wengaoja mwawule endwadde ku birala ojja kulaba oli nga olw'okuba mulwadde ayina alusaazi ayina sukaali simanya biki kati n'olaba nga baami gwe n'ogamba nti ali herefe nnyo nedda ayina ekimunywa kyotamanyi kati nze omubiri gwange ngutwala ku tesiti buli kaseera bagukebera ne baŋŋa nti kakati kiri bwe kiti okiraba nkola gym everyday jimu eyo so kakati jimu gyokola tesala kati laba lubuto nno genda obuuza abasawo osanga omuntu wa kilo 6 ng'ayina amasavu mangi naye nga mutono n'alwala pressure naye nga mutono ate n'osanga omunene ng'omubiri gwange munene naye nga gwesobola kati kyembuuza era nze totambula nange nze ninnya olusozi anti kyembuuza jimu gyokola tesala lubuto singa nali sisala singa ndi munene nnyo singa ndi munene nnyo naye nyina kilozi ze nasalawo nti bwe sisukka zino buli lwe ndaba nga ŋŋendo ziyisa nga nzirayo menteyininga ekyo oluusi bambi kati ffe abasajja abampi ate obeere kampi ate ng'oli katono nnyo oluusi tonyuma toyala naye bw'oba osobola okumenteyininga byolya kati gwe ndya kimu nyina ne byessirya naye abaana abo tugenda bakolera ki kubanga bakuvuma ekibuto ekyo tekirina tabu nze nsanyuka nnyo manya nti banyiga byenjogera kale kasita tokirinaako buzi nkumenyera abaali abatono nga baafa nkumenyera awadde abatono nga bafudde kyogamba omunene tafa anti kakati wenkugambira nti obunene si bwe butta kasita olabika bulungi tulina omusajja omunene wano mu gavumenti naye munene Moses ali munene naye agenda myaka 9 lwaki tafa naye abatono bafudde abakola ki bafudde bakuleke n'olubuto lwo wamma bakuleke okumaintaininga kisoke kale kakati gwandaba bannaffe bano aba Honey's Chicken bakola ne delivery ku 0757877713 kwogenda okubeera nga obafuna bayisemu akasimu bagenda kubanga bakutuusaako services zaabwe wonna wooli balina ebintu ebirungi nkiddamu ate bayonjo ddala ku 0780281963 kogenda okubeera nga obafuna basangibwa wano ekibuye nga wakava ku poliisi y'ekibuye bwoti ng'oyambuka ng'adda emakindi kakati pasita tubadde n'ensonga nno 3 naye 2 ozikutteko emu gy'otakuteeka ate ndaba nnene enzibu obudde bunkutteko lwaki tetugitandikirako ey'obufumbo bw'abalokolo kubanga bwe businga okusasika twandigitandikiddeko olaba otya kuba tojja kumala kati ate nyina okugenda okukola kasalabekya munnange bw'onaagitandika togenda kumaliriza kati omwana wa Katonda James muwasi togenda kumaliriza naye nga kasuku wamulabye kye yakoze ndabya gundi etambudde etambudde mu comments nsomyemu abasiima tubeebaza kubanga be basinga obungi abantu batandise okubuuka manye ebintu bino tutabyogera kati ffe abamu abali mu bizinesi tulina bingi bye tulabye bwe tutabyogera omubiri gwa Kristo oba abantu bali be tukulembera nabo bagenda kufaana naffe ennaku ezo mbadde njogera ne manager omu wa banka naŋŋamba tetukyayagala kuwola balokole naye nemubuza lwaki nti abasumba buli lwe tuwola abasumba okusasula ziba mbirigo naye lwaki that mentality kubanga omusumba aba obujulizi bw'alina bwakuweebwa
buli kimu bampa kati n'abakkiriza tubayigiriza ekyo kusaba Mukama bajja kuleetera bajja kusigamu kino buli kaseera siga kati bw'afuna ssente za banka naye agiraba ng'ensigo gye bamusizeemu kati problem ejjira mu kusasula kati abamu bwe bamala ozifuna ng'ate abamuga nti kakati jjako ekimu eky'ekkumi ssente ze wajje mu banka bambi bagala kukola ojeyo miliyoni zo 10 ng'ate osooka otwata akakadde nga bagamba ako kakimu kya 10 ate nga bagamba nedda waayo n'ekiweebwayo kiyinza n'okusinga ate ekimu eky'ekkumi Mukama agenda kuwa omukisa gubuleko n'ebbanga we gujja kati omuntu ng'asavuwala kati ogenda okuba loan leka nkutegeeze abalokole tugenze baggulawo n'ebbanka ez'enjawulo naye tuyina n'ebbanka y'abalokole yatandika nga tutuma eri Kawala bagita Grotrans naye abasumba tebakyatuwola yali ezzenga ewola abasumba tebakyatuwola bawola basiraamu bawola baddiini ddala kubanga lwaki baga nti abasumba buli lwe tubawa ssente mugira baŋŋansigo kati naawe tujja kukwatawo nsomese abantu omaintaining otya bizinesi nze natandika bizinesi yange ne busente butono naye neekula neekozesa abantu nakati ekula naye mayindi eyo ey'ekirokole ey'okuweebwa obuweebwa namala kujejjako nentegera bizinesi nti ssente za banka ziba za banka era nga bw'owulira ssente za looni teziba zizo amagoba agazivaamu gegago ssente za looni tebazisasulako mukyaki tebazikwana mu mukazi teziziika bafu nti omuntu yafudde nga nzigyeyo ssente mu banka sijja muziika bwe ziba za banka okitegedde ate era tajja kubeera kungulu gye musumba abantu bawulira nyo ekikwata ku musumba bayagala atunde na byonna naye bwebanga ssente za bizinesi si zizo tozimuwa nazze babuusa era luli nakutula omwoyo gw'olugabanguzo era nakati njagala bagamba nti nzize okutula that spirit of extravagance omwoyo gwo gwa lugabanguzo buli wowulira sigensigo abantu bangi abeewozeroni ne bagenda mu makanisa g'abalokole ne balekeeyo ssente ne baziteeka mu basumba abasumba bo ne bazifuna ebintu byabwe ne bigenda waliwo n'omusumba abadde angulako poloti abadde angulako ekifo miliyoni 5 namupangisa bateekawo amakanisa nze bw'oba oyagala kukola ekkanisa akupangisa ekifo n'oteekawo ekkanisa naye aga nti ngenda kigula nagenza okutegeera ng'alina akakazi akakadde keyaggyeko ekyapa akitutte mu banka mbu bamuwole obukadde 100 ajja nsasula talina busobozi wadde obuzisasula kati ab'effamire y'oli bazze ne bakwata omusumba ne bamutwala ku poliisi ne bataddiira bulijja ngamba ngenda kusasula sowa ayagala kubba mukazi mukadde kati ebyo ebintu ebyo mayindi bwetyo gwotwala ekyapa ky'omukazi omukadde mu banka osobola okuzimba ekkanisayo abantu bali eyo bakaaba era nga watadde n'oga nti bannange bonna abafiiriziddwa mu kkanisa mujje ekisaawe kyennakivubo kijjula ate nekifika tolina nawo bateeka nga bonna sente bazitidde mu kkanisa amayumba bagatunze buli kimu kyova tuzze babuusa kiwedde aba Adorable Fashions basanga wali ku Galilaya ku level yokusatu ogenda basanga balina engoye ennungi gwayagala party dress balina ebintu ebirungi ku bbeeyi nseko busefu ate aba VIP bridal makeup basanga wali ku Pioneer Mall ku level yokuna P144 ogenda basanga bakola makeup omulungi gw'omugole genda bakoleko olina kwanjula olina mbaga olina party olina graduation baby shower bridal shower byonna bagenda kubanga bakukolako kale olunaku lwaleero sigenda kubanga nsukako wano mukwano gwange tukwatagana omulundi oguddako naye nga ye pastor ayi mujja mwekulira mulago nze nga